بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أبيتي بمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. twebaza Allah tabaraka wa taala atusiza mu nnaku zino 10 ez'omwezi ogwa Ramadan ezisembayo. Tusaba Allah tabaraka wa taala akkirize okutawaana kwaffe kwonna kutawaanye ebbanga lyonna eri emabega, ate atusobozese okumalako omwezi gwa Ramadan, era tusaba Allah akkirize bye tukyakozeeko. Tumusaba Allah atusiime, yakkirize era atusiime ebikyatulemeredde. Tusaba Allah atuyambeko okubeera nga tubituukiriza. Njagadde twogere ku bulungi obw'ennaku zino 10 eza Laylatul Qadr, zino ennaku 10 esembayo mu mwezi gwa Ramadan. Ennaku zino 10 za bbeeyi nnyo ku muddu omusiibi, tezisaana kulagajjalira, zisaana kubeera nga tunyweza oba twenyweza oba ijtihad. Tusaana okulafuuba nnyo, okwongeramu amaanyi. Lwaki omubaka yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti innamal a'malu bil khawatimi, emirimu gyonna gibalibwa ku nkomero yaagyo. Maama waffe Aisha radhiyallahu anha yagamba nti kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-'ashr ahya al-layl, byajayingiranga ennaku zino 10, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam zayingiranga ennaku zino 10, yabeeranga nga anyweza enkutu ye, yanywezanga enkutu ye kennyini nayeesiba n'anywera, wa ahlahu, n'abantu be n'abeera nga abazuukusanga okubeera nga bakola emirimu emirungi, yani nga bayimirira basoma Qur'ani n'ebirala. Ennaku zino mulimu ebintu bingi. Mulimu ebintu bingi bye tulina okukoleramu. Era maama waffe Aisha radhiyallahu anha qalat, era yagamba mu hadithi zino zombi nno, hadithi zino yayisanga mu kitabo kya Muslim. Ennaku zino 10 mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakolanga emirimu mu mbeera esinga ku kya bulijjo. Njogera kye batukozesa amakulu nga anyweza enkutu ye. Ekigambo kino ekyokunyweza enkutu ye kyavuunulwa mu ngeri 2. Ekisooka okwesiba n'anywera ng'omuntu, amakulu okulaga nti ekintu kyagendamu kinene era kikulu. Abalala bakivuunula abamanyi nti okusiba enkutu okunywa yali ategeeza nti yeesonyiwa embeera z'abakyala be, n'abeera mu muzikiti mu i'tikaafu. Lwaki? Olw'okubeera nti obudde buno bwonna abumalira mu kusinza Allah tabaraka wa taala nga talina nsonga yonna ekimujjako. Ebigambo ebyo bingi. Lwekyo mu bujulizi obuli mu bigambo ebyo ebibiri ebya maama waffe Aisha radhiyallahu anha bulaga nti omuntu alina ekyokulabirako ng'okijja ku mubaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wandibadde mu zino ennaku oyongeramu maanyi mu kukola emirimu. Ojja kwesanga ate kati ennaku zino abantu betugayaalira, tulowooza nnyo ku Yidi okusinga okulowooza ku nnaku zino. Ennaku zino mulimu ebintu bingi ebirimu ebyenkizo mu nnaku zino 10, naye kyotasobola kubuusa maaso mulimu ekiro kya Laylatul Qadr. Ekiro kino kibeerawo mu nnaku ez'ensuusu oba mu nnaku 10 ezisembayo. Kyayise ekimu, ekyabirimu olumu, leero kyabirimu 2. Tegeeza tulinayo ebiro 4.
naye obulungi bwakyo bungi nnyo nnyo nnyo. Ndowooza bw'ofunza obwekitalo ekiro ekyo tukyogereko, fadailu lailati lqadiri, ebirungi ebiri mu kiro kino, obulungi bwakyo. Ega nti annaha lailatun, ekiro kino ansala fiiha alquran, kikyassibwamu quran, kyekirungi kyakisookera ddala. Qaala taala, Allah yagamba mu Qur'an ekitiibwa nti inna anzalnaahu fi lailati lqadiri. Allah tabaraka wataala yassa qur'ani mu kiro ekyokugera. Kiro kino tegeeza lailati lqadiri yani kiro ekyokugera. Ekyokubiri, annaha lailatun mubaraka, mubarakatun, kino ekiro kya mukisa. Amakulu yonna anoonya omukisa. Wali abasoose kiro kyekyasibwa mu Qur'an, yenna amanyi obukulu bwa Qur'an. Kitegeeza nti mu kiro kino fuba okulaba nga osomeramu ekitabo kino mukyakkira. Ekyokubiri nti annaha lailatun mubaraka, kiro kya mukisa. Abantu banoonyeza emikisa, banaaba ebiddo, banakola ki, bagenze mu maseeka basomereddwa bafune emikisa, labagenze mu shiriki, saba Allah tutaase. Naye kino ekiro kijjudde omukisa, si muguli mwokka, naye gwankiza ogubeeramu. Qala taala, Allah yagamba nti inna anzalnahu fi lailati mubaraka. Surat ad-Dukhan, Allah yassa Qur'ani eno mu kiro eky'omukisa. Ekyokusatu, yaktubu Allahu taala fiha al-ajal. Allah tabaraka wa taala awandiika mu kiro kino embeera z'abantu, al-aqdar, yani okugera kwe kwonna akuwaayo okw'omwaka mu kiro kino okumuntu. Wal arsaq, n'ebyenfuna khilal al-aam, nga bya mwaka mulamba. Amakulu omwaka mulamba ogwange n'ogugwo, enkugera kwe Allah yakumala, naye akugjayo n'akuwa abavunaana okukuteeka mu nkola mu kiro kino ekya lailatul qadiri. Allah yagamba mu surati ad-Dukhan era nti fiiha yufraqu kullu amrin hakimin. Aya eyo surati ad-Dukhan genda ogyetegereza olabe Allah tabaraka wa taala yali ayogera ku kiro kino nga ajjayo okugera kwe kuyagera edda ku muddu ku mwoyo n'akukwasa abavunaana ku kyo. Fuddira ibadati fiiha an ghayriha min al-layl. Allah tabaraka wa taala yafaddara ebibada za mu kiro kino ku biro ebirala. Yagamba Allah tabaraka wa taala nti lailatul qadiri khairu min alfi shahr. Aizi zimanyidde obulungi. Fuddira al-ibada fiiha, Allah tabaraka wa taala ibada ze mu kiro kino kyekirungi ekyokuna, zo yazisitula ndala nnyo nnyo nnyo, ndala nnyo nnyo. Obujulizi aya yetumanyi obulungi, lailatul qadiri khairu min alfi shahri. Ekiro kino ekyokugera kyekisinga emyezi 1000. Tegeeza nti Allah tabaraka wa taala bwakikuwa esanga ng'okikoleramu omulimu gwonna, Allah n'agukkiriza mulungi nga mulungi, gusinga agukoledde emyaka 83 n'okusobamu n'emyezi 4 oba emyezi 1000. Ekirungi ekyokutaano yagamba tanzilu al-malaika fiha ila al-ardi bilkhayri walrahma walmaghfira. Bamalayika bakka mu kiro kino fiiha ila al-ard, bakka ku mwaliiro gw'ensi, bilkhayri, nga baleese Allah abalagidde bajje n'ebirungi byonna, buli muntu kyayagala okusaba nga kirungi. Warrahma, n'okusaasira okuva eri Allah bajja nakwo. Walmaghfira, n'okusonyiwa kwa Allah. Kyekirungi ekyokutaano. Allahu akbar. Bamalayika babaawo mu kiro kino nga baleese eki? Okulla khayri, buli kalungi konna k'oyagala.
warahma n'okusaasira okuva eri omulezi waffe Allah walmaghfira n'okusonyiwa. ekyomukaaga fiiha ghufraanu dhunub, mu kiro kino mulimu okusonyibwa amazambi liman qaamaha, kwoyo aba akiyimiridde. hadithi ya Abi Hurairata radiyallahu anhu, mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam man qama laylatul qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fiha ghufranu dhunub liman qamaha, omuntu akiyimiridde ekiro kino n'akiyimirira neyeedumya n'ayimirira imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ekirungi ekyokutaano. Ekirungi ekyomukaaga ekyo fadailu ez'omukaaga abaddu abampuliriza badde nsaba tuzirwanirire tuzifune. Omwaka ogujja tuyinza obutaba mbategeera obambalamu, naye guno wooli okyayina ebiro bino ekira kyayise tutandike biidhinillah. Ekiro kino kirina obubonero alamaatu laylatul qadr. Alamaatu kirina obubonero kwoyinza okukirabira. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين يقرأ كبني ربنا قال أن ليلة القدر مزمة ليلة القدر علامات مقارنة وعلامات لاحقة. kirina obubonero bwakyo bumanyiddwa, mulimu obubwogera nga bulimba emiramu n'obutuufu, naye waliwo obubonero nga kyo muli munda bwoba almuqarana nga kiyita bwokirabira nga already. Naye obubonero buno bulabibwa mukkiriza ate yeewaddeyo akola ijtihad ku kyo, tebulabibwa buli muntu nti ali awo mutamiivu bali mwaseno oli mu ludo bulabira. Allah abulaga abo bokka abakirwaniriro kifuna. Buli lwoteka kunoga nti Allah nsaba nkifune, Allah akulaga obubonero buno wammanga. Alamatu almuqarana, obubonero nga obulabiramu nga muli munda mu kiro kiyita. Sheikh yagamba obubonero bwa mirundi ena. Esooka yagamba nti quwwatul adiyah wan nur fi tilka al-layl. Al-adiyah yagamba nti olunaku olwo ekiro ekyo kibaamu obutangaavu wa nuuru. Subhanallah, ekigambo diya ne nuuru mu Luganda biyinza okufaanagana naye mu Luwarabu si bye bimu. Kibaamu obutangaavu n'okutangalijja. Lwaki mbaamu obutangaavu? Olw'emirembe gyakyo. Ate wa nuuru ekitangala kijja lwaki mu kiro kino? Yaga nti fi tilka al-layl, mu kiro kino lwaki mbaamu ekitangala? Olw'ensonga nti tanazzalu alaihimul malaika, bamalayika baba basse. Bamalayika bano baba basse wa ruuhu fiiha, ne malayika Jibrilu naye abaawo. Ate bamalayika Allah yabatonda mu kitangaala. Kati olunaku lubeera lutangaavu, terubeera lwa kizikiza kikutte bwe kityo. Mu kiro kino nga kiyita Sheikh kyayagaliza abategeeza. N'agamba akabonero akokubiri muqarina nga kiyita oyinza okukalabira. Yagamba nti anna الريح تكون فيها سكينة أن الريح تكون فيها ساكنة. mazima empewo yaamwe mu kiro kino ebeera mu kiro ekyo saakina, ebeera ya mirembe, teguba muyaga, teba nnyinyogovu, teba eyokya, wabula ebeera saakina ya mirembe. Ekyokusatu naga tumaninatu alqalbi wa inshirahi as-sadru 'ala al-mu'min. Allah tabaraka wa ta'ala asuba obutebenkevu mu mutima gw'omuntu n'okuwankawanka mu kifuba ky'omuntu mu kukola yambi obutakoowa. Amakulu obutebenkevu omuntu Allah asoma mukkiriza, twogera kumukkiriza, Allah amusaamu obutebenkevu n'abanga bw'aba ayimiridde takoowa. Buli amakulu awulira nga mirembe myereere,
ataba na wasiwasi mukkiriza kamu kabonera akalaga nti kiro kino kyaleero buliranga bwobanga ddala okisaba Allah akikuwe buliranga omutima masha Allah guteredde nga gukakkanye ku buli kyokola kuyimirira kusoma Qur'ani alhamdulillah kimu buliranga oya kibata atuma annin fatuma annin ant qalbi okutebinkira ku omutima wa inshirahi sadr anil mu'min nokubeera nga ekifuba kyo kyanjulu kukola eri omukkiriza amakulu nga bw'osaba dduwa tokoowa ate emirimu togyeganya mu kiro kino omukkiriza abantu beesaasira bwayimirira ettalabuya alaba biwedde bwasoma Allahumma innaka afimu khalas aya Qur'ani emu emala alaba nga teyeesaasira kaseera aba wanka kiro kino nga kiyita n'akabonero akasembayo yaga nti annahu kadru'iya al-insan laylatu fi manami singa omundu akiroota omuddu nga niweebaka n'okiroota mu tulooto kama nga bwe kyajja dhalika li ba'd as-sahaba wa sahaba mulimu sahaba yakiroota ajja naga nti ya Rasulullah naroose ekiro kino kibe kyabimu 7 era nenzuuka nenkola emirimu nasirika omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kale shekha agamba nti akabonero akalaga nti ekiro kino singa weebaka n'oloota tiiro laylatul qadiri zuukukwa kolenga sahaba kwa nabbi teyakiziyiza kwoli nabbi abuno yajja n'akimugamba ati nabbi yaliwo nga obubaka bwasobola okukka yajja n'akimugamba agalirabe nakiroose nazuukuse nenkola buli kimu nasirika sallallahu alaihi wasallam teyakiziyiza yani ekyo kiba kiraga nti nabo obujulizi obulaga nti singa okiroota bwoba okirooze nti kati leero kyaleero nizookukokola emirimu ekamu ku bubonero obulaga ate obubonero obuyinza okukiraga nga kyayise yagamba nti anna shamsa ittala'a fi da'iha laysa laha sha'a'i enjuba esookera ddala evaayo ku makya nga teyina rays sha'a'i laysa laha sha'a'i nga teyina rays zaayo singa ekiro kino kiba kyayise kamu ku bino kwolabira ekyokubiri obudde bukeera alhamdulillah buba sakina bwamu mirembe n'ebirala bwa butebenkevu hatta n'abantu abatali basiraamu era nga bali mirembe embeera nzikakkamu ebisolo bikakkamu buli kimu kiba kikakkamu olabira ekiro kino nti kiba kyayise obubonero buno bubungi alamatu allahiqa bungiko sheekhe we yaleeta ng'ayogera ku kiro kino al-a'malu fi hadhihi al-layl emirimu gyotuteekeddwa okukoleramu emirimu gino giwuliriza bulungi sheekhe yagikoonako Ibn Uthaymin rahimahullah yagamba ogusooka nti al-istighfaaru wad-du'a kitiriza nnyo mu kiro kino okubeera nga okola istighfaaru wad-du'a qaala ta'ala Allah yagamba ekitiibwa wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum Allah yatugamba tabaraka wa ta'ala ti munsabe nja kubaanukula yani okusaba ad-du'a bannange tuyitiriza okusaba kyamukisa mulungi nti tekiriiko nti luwalabulukka awula olulimi lwosinga okutegeera wanjagira omutonzi Allah tabaraka wa ta'ala mugambe ti Allah wange nkusaba kino Allah nkusaba wal istighfar nokuleeta istighfar astaghfirullah Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti yursilis samaa alaykum midrara omuntu yenna bw'aleeta istighfaaru zino innahu kana ghaffara yagamba nti isooka ye Allah musonyiyi ebbanga lyonna kuva dda kati ne gye bujja kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara bwetunaakola istighfaaru zino Allah n'atusonyiwa yursilis samaa alaykum midrara Allah agenda tonnyesa enkuba ova mu ggulu midrara nga yakugenderera
ebira Allah yazzakum ayezo amakulu kino kiraga nti buli lwokola istighfar Allah nakusonyiwa ebisigadde Allah so abikolera kivula banga ne bwotagira nnyo ati Allah mpe emmotoka mpe ennyumba ebyo byonna buvunaanyizibwa bwa Allah senga yakusonyiwa bwakusonyiwa khalas ebisigadde abikola olwa aya eyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith al-Qudusi yagamba Allah tabaraka wa taala nti ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti Allah yatugamba nti innakum tukhti'u ya ibadi wange muddu wange abange baddu bange innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari mazima munsobye emisana n'ekiro wallahi tusobya Allah emisana n'ekiro tugenderedde ate Allah tugamba wa ana aghfir lakum wa ana aghfiru dhunuba jami'a lemu kimanye nze nsonyiwa ebyonoono byonna fastaghfiruni aghfir lakum munsabe nja kubasonyiwa fastaghfiruni aghfir lakum nja kubasonyiwa Allah yatugambye subhanahu wa ta'ala nakyo baganda bange aktharu tuyitirize istighfaru wa du'a okusaba okola istighfaru ne du'a istighfaru zijja tusembeza eri Allah tusonyiwa okusaba kwaffe kwano kulwe Allah tabaraka wa taala akyusa mukwanukula kwe tuli bikubye tumusaba olw'ebizito bye tulina gyali kati ke kaseera twerwaneko twerongoose Allah tumusaba tusonyiwe asobole okutwanukula bye tumusaba bulijjo tulina ebizibu bingi buli omu waali naye oluusi Allah tabaraka wa taala akyusa mukwanukula kwe olw'obuzito bw'omuddu وقال صلى الله عليه وسلم الله يقام سبحانه بكى يقام محمد صلى الله عليه وسلم يقام أنتي من لازم الاستغفار جعل الله له من أمره مخرجه ومن هم خرج ورزقه من حيث لا يحتسب hadithi elimu ibn Majah yagamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti man lazim al-istighfar omuntu yenna lazama okulazama kuzilemerako istighfar zino ja'ala Allahu lahu min nsonga zonna Allah tabaraka wa ta'ala ateeka makhraja ateeka ufurumiro wa min ham atera nemu wanka kwo tulina ensonga nyingi Allah zetwagala Allah tutekere mu makhraja ate nemu kuwanka waka tulina okuwanka wanka kw'edduniya wanka kwa riziki wanka awo Allah tabaraka wa ta'ala ateekawo obufulumiro ateekawo obwangu wayazuquhu min haythu la yahtasibu ate Allah tabaraka wa ta'ala nakugabirira mu mbeera gy'obadde tosuubira amakulu ebya riziki bimulekere gwekola istighfaru zilazame naddala fi tilka al-layl mukiro kino ekya laylatul qadri wala Aisha radhiyallahu anha qalat قلت يا رسول الله بكى ماما عائشة رضي الله عنها يبوز بكى محمد صلى الله عليه وسلم أنت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها bwemba kiro kino tusomesezza kiro kino naye bwemba nkirabye njogere ntya oba bwemba nkituuseemu njogere ntya ŋŋambe ntya kyava mugamba nti quli gamba Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wa alaykum assalam yamugamba nti quli gamba nti Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kigambo ekyo ndikyo kiyitiriza okukyogera mu kiro kino kiyamba nnyo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kigambo tukiyitirize tukiremereko kyogere nnyo mu kiro kino yani tugende nti istighfar wa du'a omulimu ogwokyo tusaana okusimbako ennyesira qiyamul layl okuyimirira ekiro okukiyimirira حديث أبي هريرة رجو جدكو يقول من قام رمضان من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
omuntu yenna akiyimirira ekiro kino Allah akusonyiwa twakyogeddeko emabega eri bannange tuyimirire si mu kiro kyokka kino wabula mu nnaku zonna 10 tuyimirire tetalawo ezakendedde abantu naye tuzizza obujja mu kiro kino twesibe 2 mulimu ogwokusatu qira'atul Qur'an wa dhikri okubeera nga tuyitiriza okusomesa kya Allah Qur'an n'okumutendereza Allah okutendereza Allah tabaraka okusoma Qur'an kiro kisooka Qur'an muyakkira okusoma Qur'an kirungi nnyo okugisomera mu kiro kino ne bw'oba tumanyi kusoma eno bw'owanvu biwanvu gusoma kyomanyiko okiddingane leka kufiirwa mpeera muganda wange soma kyomanyiko okiddingane biidhnillah subhanahu wa ta'ala naawe ofuna ku bulungi buno okusoma Qur'an mu kiro kino wa dhikri n'okwogera ku Allah adhikari nyingi zetumanyi oba omanyiyo 5 guddingane ezo oba omanyiyo 10 soma ezo okwogera ku Allah tukiyitiriza mu kiro kino mu biro bino oba oli Allah bw'akuteebesa n'akuwa emyezi 10 ng'omwogerako وسيد الذكر نذكر يسينغا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير bingi adhikari nyingi nolekyo bannange tetwegayalira mu kwogera ku Allah tabaraka wa ta'ala mulimu ogusembayo kwejo mulimu ogwokuna yagamba nti kathiratu sadaqa okuyitiriza okusaddaka mu kiro kino ekyensuja kyetulina bwe kadiri itiriza nnyo okusaddaka bannange ekigambo sadaqa kigenda kitama abantu ne buli lw'osaddaaka Allah tabaraka wa ta'ala ayongera mu bintu byo akwongeza emikisa ayongera ku buwangazi bwo akusonyiwa ebyonoono byo bizinesi zo azijjamu ebikuyiro abaana bo n'abateera mu baraka weke nnyini mikono gy'omuba mu baraka amakulu sadaka teyina kyesala tesala muntu yenna sadaka kathiratu sadaka tuyitiriza okusaddaaka mu kiro kino mu biro bino etulindiramu Laylatul Qadri ekisembayo baganda bange sadaka yo okujoogerako kungi mbaka yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti as-sadaqa kibaita okusaddaka tatifi'u al-ma'siyah kusanguza omuntu ebyonoono oba kujjawo ebyonoono by'omuntu kama yutifi'u al-ma'u an-nar ngabo olaba amazzi begazikiriza omuliro amakulu tulina ebizibu bingi ne Allah mu kumujooga tulina ebizibu bingi twandibadde ate Allah tuwadde sente tuzirina naye lwakuba nti abantu kulembeza nnyo obukodo n'okulowooza nti Allah tabaraka wa ta'ala betunasaddaaka tugenda kwavuwala omuntu bw'alaba okugjamu omutwalo gwe musawo aguweeyo alaba agenda kwavuwala so ate nga okumanya tetumanyi kyetwagala ate omuntu ogukwata oguteeka mu haramu ate kyo kyangu nnyo tuyitiriza okusaddaaka tuyambe bamulekwa tuyambe bannamwandu tuyambe abeetaavu tusibulula abantu bangi beetaaga okusibulula baagala okulya ku muceere baagala okunywa ku buugi baagala sukaali baagala ofiisi ezaffe zisiibamu abantu kaseera seeko olinayo kino naye obijjewo abantu g'okubirako nti ndi bubi ogenda okubira nti yawadde ettaffaali ogenda okubira nti ate yawadde kino tetulinga bayomba naye tugamba tuyitirize okusaddaaka naddala mu biro bino Allah nakugerera n'osanga osaddaaka kiro kino oba omaze myezi 10 Allah akubazeeko okusaddaaka myezi 10 Allah akubazeeko waayo ate buli oyo mu kapasite ye asobola akakadde kawe asobola 5 gawe asobola omutwalo guwe nakusanga osobola 5 ate wa 10 bakusanga osobola emitwalo 5 osobola 5 buli omu buli mu kapasite ye Allah gye yamuteekamu Allah ganti wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah situla abantu abamu ku balala mu byenfuna buli muntu ayimirire mu ddaala lyawe nga bwe tuvuganya mu byenfuna eno mu birala tuvuganya ne mu byenfuna nga tuwaaye eri Allah tabaraka wa ta'ala maliza ebigambo byange bitiibwa nga mbasaba nti ekiro kino ebiro bino tulembe kukiteeka ku kya 27
kiro tekisi kyabiri musa kirina bujulizi wabula ebiro byonna tekyasigazzaayo ebiina tubifuule nga byonna bya Laylatul Qadri. Gwekola buli kimu kyongeze ku kinne waakyo. Kino ekyabiri-mu-3 ekijja kikole nga n'ekyabiri-mu-5 kikole bwo n'ekyabiri-mu-7 n'ekyabiri-mu-9 n'ebiri-mu-7 kyetwatwala kyokka so nga tewali bujulizi bulaga nti kyekyo. Mbakubiriza ebitiibwa okulongoosa embeera zaffe, tulongoose embeera zaffe, twekwateko Allah tabaraka wa taala, tukole Allah byatwagaza. Booli awo guno mwe mwaka gwaffe ogusembayo okuba ku mwaliro gw'ensi, emyaka egijja tuyinza obutabaawo. Ate buli lwokola kino ekino Allah bw'akikuwa oba oteebye emyaka emirala gyonna, oli mulamu oba oli mufu, gw'oba omaze kasita Allah akkiriza. Waliyo omuddu asobola okukola omulimu myaka 83 n'obuwangazi tujja butuusa. Byaga nti ekibiina kyakuwangala bayina 60 wa 70 67 nakula ow'ensanvu ye mukadde asembayo naye okola omulimu gumu. Kati bw'oba oyina Ramadhaani zo 5 nga byonna Allah yakkiriza, ekiro kino tukiwe value esinga okuba nga ya buvunaanyizibwa. Wa barakallahu fikum. Era tukikoleramu emirimu egisinga okuba emirungi gye twogeddeko egyo: okuyimira ekiro, kusoma Qur'ani n'okuwa dhikiri, kathratu sadaqa, al-istighfaru wa du'a. Simbyawo ebitiibwa bakubiriza nti mu kusaba kwaffe tetwerabira kusabira bafu baffe. Twagala nnyo okuŋŋaana okugenda okusabira abafu eri mu kyalo n'oteekako simanya akabaani sibaye biki, ebintu ebitali bituufu, okuteekamu ssente, ebintu ate nabbi byataakola bye tukola, bye yatulagira okukola twabireka. Ddamu maliswalayo gaba Allah nsanyira abafu baffe. Mu kiro kino Allah nsanga obasabira, wallahi oba okoze kinene, oba kubasikulira saddaaka mu biro nga bino. Nojja ku masajidi ez'enjawulo zirina ebyetaavu bingi, nagati omuceere ogwo bagufumba abantu bagulye empeera z'abafu bange. Ebyo byonna kuba kubasabira oba okusibulula abantu byonna tetwerabira bafu baffe bannange, okubasabirako mu swala zaffe, mu dduwa zaffe ez'enjawulo. Allah abasonyiwe ebyabasobako, Allah abagaze kabbuli zaabwe, era Allah akkirize ebyo bye bakola. Barakallahu fikum. Onakola tujja kulaako zakatul fitri nebyeramulwako insha Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah tabaraka wa ta'ala akkirize okusiba kwaffe, era tutebesa ekiro kino ekya Laylatul Qadri atulina okukikoleramu ng'abanyibazi batusomesa ebyo bye twakozeeko n'ebisinga. Osaba Allah abikkirize, so ensobi zaffe tumusaba abeere nga atusonyiwa. Wa kullu aamun wa antum bi khayr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.